Yeah. Oh no. How do you meet Bebe Cool Bobi Wine now? Bade njagala highlighting your time out. Kakati kantandike ku Bebe Cool baby. Yes. Bebe Cool nali nkola mu Sauli Maganjo. Yali disco club ngeriyo Maganjo bagita Mesauli. Kati nali MC. Then bangamba Sunday ja tuleta Bebe Cool yali stibali tutomita Bebe Cool mu Bebe Banton. Bebe Banton. Nga tuleta Bebe Banton wano kakati muino okutubera ku drive mulanga. Yali ora akutte Bebe Banton. Bebe Banton yali otabu from about 1990. Hey. So no, yeah, Bebe Cool yali otabu from about 1991 92. Ekisa Bebe Cool asonga kamilioni era nze muntu amanye emyaka gya Bebe Cool emituufu. Tontankulira bafude mu ndeke tontankulira. So anyway, Bebe Cool Bebe Banton oyo bangamba nti bamuhostinga ku Sunday, so nze linkoze ku drive ya Bebe Cool nga ndi ku kimotoka nze nanga sho Bebe Banton ngeja. Can you imagine? So mala kola drive yeyo najikola nga msubira nti nafuna chance nange yimba ku show Mesauli kati ne safu na mkisagu mutukia that time, so mbani ingira taxi wait na miti ya Bebe Cool na taxi mando mu taxi wait Bebe Banton nainga taxi namuko nako ne mugamba musajja chechi ndiwo lwachito nyama nonzijayo nani nkujjaiwa ngamba ne mwandi muyimbi namba bisera nga bambita Raga Jose. Can you imagine? So your name was Raga Jose. Okay. Ne mwanga nkubaraga nangamba okay kale fine manyika tinze ndimsera bya bigezo na ye nandagiriye wabo yali abere ne kama oche ku flats nangamba jangu yoko ne mwanzi yedi ntukulo kusatu. So nafuna sente okuva mama ngiyamba ne sente zo nengenda kama oche flats nensanga muganda Bebe Cool bayita nagadia yagula actually ne mwamba denze kulaba Bebe Banton nangamba Bebe Banton namuyita Moses wejja nantulya nangamba ndi musawa za bigezo yali atula sine 6 ndozo that time nangamba ndi busy ne bigezo byange naye bwe namaze nonya mu vacation tiyali muntu mubi yali ampisa obine mvuga nekola yali vacation senior 6 yali agera kola senior 6 nangamba munonye mu vacation tiyali muntu mubi bambi honestly saga mu downplaying ne mala ngende wafeka. So that's how I met Bebe Cool. Ne mutandikirawo. Did he give you the platform and chance ya chukua? Naddamu musanga ku Sabrina nga ye watabu akuga bakubasa ne bajulia na nga babimbi abakali bakukuli. Ndi abanyama ya. Nena manya ndi bayingira mbajja kajja bajjutuka. Era ka bajjutuka. Ate Bobi Wine. Bobi Wine soka mumanya long time ago twayimbangiranga hustling okuza ko kuvayo bali bamita Bobi Wine yali Bobi Robo. Okay. Nga era kyali bamita Master Parrot. Master Parrot muwulire yakula muliro oyo. Bali bayimba babiri nga wala kyakali Master Prize Bobi Robo and Master Parrot. Kati sadda munyomuliza nengeri Kenya ne kati mwe naona kubama mia mba nali mu deviate kafa bakitanga deviate nga ndi mukuzanya byazala. Kati nembuza DJ omu bita Kaspati yakuba kayimba kakagoma ka Rubenderawo. Yes, I remember. Namwana Kaspati ani yimba kayimba nga katabu. Nangamba tumumanyi Bobi Robo nemugamba Bobi Robo nga simujukira. Nangamba Bobi Wine tumanyi. Nemugamba simumanyi nanga ngena mukuletea ki encha. Kati mbali ya kudeviate enkera nga balese Bobi Robo. Msajja metu mayimedi kuside bwati. Nemugamba musajja gwe nkujukira. Nangamba no byale tunyumya nemugamba Chameleone tanaba kuli kubanyera. Awo nga nkikubye ndi mu mama mia. Oli mu mama mia. Nemugamba nali mwanji na denga kubaka yimba kola tugenda ko mwanja nokola ki? Newe muri samu kuba nali nange ngenda ine nyimba miziku wange. Nangamba waba chali banje lwawo banzala wabi chibi ngati. Ngenda kuchogera maso ga kamera feno ne Bobi Wine asoko njuli nze nazo okutwa Bobi Wine mwanjina you Chameleone yasoko kutwa nze Bobi Wine mwanjina ne mugamba tugende olwale nangamba wakali tugende mutu wala kwanja ne nyimba mama mia ne bakuba mwaka 20 tucyangalanya nyekyalo that time so that is how I know Bobi Wine. Okay, so